Kayinga Joseph omutuuze ku mwalo Kaziro ng'amazeemu omusobe yagudde ku kyo ky'abatuuze bwe bakedde okwesuulamu akambayaaya ne bakkakana ku maka ge ne bagateekera omuliro essabuli nalyo ne balisaanyaawo nga mwe batwalidde ne pikipiki ye ko n'okusaawa olusuku lwe nga bamulumiriza nti yaloze mulirwana we John Bosco Kayiira n'amusindikira ebintu ebigambibwa okuba amayembe agamusudde mu nnyanja ng'agenze okuvuba. Bano tebakomye okubalumbye n'amaka g'omutuuze omulala Kamala John nago ne bagateekera omuliro ne gasaanawo naye ne bamukuba emiggo egibuze akatono okumutta nga bagamba nti ono gwe bawadde eddagala n'alitwala mu lyato lya Kayiira ekyamufiiriddeko okufa. Effujjo lino libadde ku mwalo gw'e Kaziro mu ggombolola y'e Bukakata mu Masaka. Banyonyodde nga Kayiira ne mulirwana we Kayinga bwe baafuna obutakkaanya gye buvuddeko olwo Kayinga ne yeewerera okutuusa ekikyamu ku Kayiira nga n'okusooka yali yeewedde kumiza mukyala we omuso ng'azaala nti kyokka ono bwe yamutebuse kwe kusalawo n'akyukira bba gw'abatta. Omukazi yajja maama w'omuwala n'ayawulawo muwala we n'agenda azaalira eriwa ewaabwe naye kati y'ono yasalawo ng'alaba ndowooza ono takoze eki afudde nekimunyiiza nnyo okugamba ono era omuvubuka olwagenze mu mazzi n'agwa mu mazzi n'ekola ki n'afa ku kyekyaviddeko abatuuze nti engeri y'okusinziira kwa byayogedde yeyasse eki. Abamu ku batuuze bannyonnyodde nga Kayinga bw'abadde yakamala okussanga Kayiira n'amusuubiza okumutta mu nnaku 3 era ne kituukirira. Kayinga olwategedde nga mulirwana we bwe yabadde afudde kwe kudduka ku poliisi n'ategeeza nga abatuuze bwe babadde batiisizza okumumiza omuso ekyaleetedde akulira poliisi y'e Bukakata Corporal Crescent Baguma okusitukiramu ajja bawooyewooye ne bamukongoza bigere kuba yabadde yakavaawo ne bakakana ku bintu bino byonna ne babyokya. Kamala asangiddwa mu ddwaliro e Bukakata gye yadduukidde oluvannyuma lwa poliisi okumutaasa ku batuuze ababadde bamuggalidde mu ssabo lya munywanyi we Kayinga ng'era babadde bamulagidde yeekumeko omuliro wabula ono yeegaanye ekyokuba ne kyamanyi ku ddogo erya Sekayiira n'ategeeza nti bamulanze bwemage. Bagamba nteeka okuba nga mbimanyi kuba oli ye yaloze ono agwe mu mazzi bankubye simu baginzigyeko emigo gitemeddwa tugenze ewa taatawo ne gwadde bagambe yaloze oli bajjeyo ekibiriti bakimpadde bansindise mu nnyumba bagamba weeyokeremu nyingire mu kayumba ako ak'essabo. Mu ngeri emu waliwo omukazi asobeddwa olwa mutabani waabwe ow'emyaka 35 okubabulako. Mugerwa Mpola yabula wiiki 2 emabega era nga nnyina Namwanje Eroni ow'Ennangabo Kasangati annyonnyola nti mutabani we alina ekikyamu ku mutwe ng'era bamulabyeko tebakuba wabula bategeeza ab'obuyinza. Bw'omuyita amannya ge ye Mugerwa Mpola, bw'omuyita nti Mugerwa ayitaba, bw'ombuuza nti Mpola kiki maama. Jacinta Bwanika ne Rebecca Nakame bakusakidde eggulu lino Crab Kede TV.